tuva ku page yaffe eya 28 ya Sana al-Qur'an al-Karim ne bakuleetera ekigambo ekigamba qul fi nawkar kursi sawari tarkari kharbuzah faludah khumani mumani amrat sar banaras darya samandar غل نكر باهرجا حجامت كرا كهانيس ملائلا قلم بنا سبق سنا سورج نكلا سستي متكر singo bo bisomyemu inshallah binillahi ta'ala tewali wachipya mwebyo eba bisigadde gwaba asigadde okuberanga otusomeramu binillahi ta'ala page eziba zisigaddeyo ku page yaffe eya 29 ekyagenda maaso n'okuwanvuya n'okukuzaayo mu topics zetwamala omuli sukun n'endala ekigambo nekisoma kitya nekisoma kiveeno wansi ku page eya 28 wali ekigambo qalam rabaman bidih kitabi nawra wa kun hala biraw wudukar ko wali ka plus ako kalaga ekigambo kikomyawo masjid ja ki rakabi مثلا كي ركابي لائي كوانفيا هر كاره خط لا يا يه دس تانه سس يه دستانه سوتي هي ياوني مصري كشربت بنا دامن متكر صابا ملكر نها sigade inshallah binillahi ta'ala gwatugoberera gwayina okuberanga otusomeramu nasobola okuberanga tutegeera nti tuli wamu fenna inshallah binillahi ta'ala ku namba za feezo ezitawo wansi inshallah binillahi ta'ala ku page yaffe eya 30 eyo ba members bajja kubanga bagitusomeramu inshallah wamu ne page eya 3 eyo ejja kubeera exercise eri ba members abatugoberera inshallah binillahi ta'ala tujoininga ko bujoinizi mu WhatsApp group ya Sana al-Qur'an al-Karim oba no tukubira nesobola okubeera nga tukuwuliriza inshallah biidhnillahi ta'ala darsu number eye 10 eri continuation ekigambo ekyo nga bwe kiri continuation eya lesson gye tuliko ey'okuwanvuya naye oyina kinotinga bunotinzi ng'ebagambye nga baagala okulaga nti sukun webeerako alif ng'ate enyukuta egisoose eriko fatha towanvuya ogikoonako bukonyi ng'etwagambye mu kitabo kya ta'allumul huruf al-hijaiya naye singa fatha eriko alif nga tebagitaddeeko sukun awo nno tugiwanvuya naye bagiteekako sukun tugikoonako bukonyi ng'emukiraba wano mu mixed exercise bakuleetedde line esooka ba eriko fatha ba maaso gayo eriyo alif eriko sukun towanvuya n'ogamba nti ba nedda oyina gikoonako obukonyi n'ogamba ba'a ta'a sa'a wa'a bi'i ji'i
shi'i, tu'u, ru'u, ba'a, ba. Nozo kiraba wanaasose balese ba'a eddako ba eriko fatha maaso waliyo alif tekuliko sukun awo tuba tuwanvuye ntugamba ba ya ya'a ja ja'a fa fa'a sa sa'a. Ndoza tubyawudde katwane babikuleetera mu bigambo ya'atihi. Tosingana ekigambo ekino okisoma yatihi ekyo kiba kifu oba ina gamba ya'atihi ya'adhan tulina okuwulira sukuni eyo ya'adhan ta'atuni ta'wilu ji'na bari'ikum. Ndozo kirabyawo tetugambye ba'ari'ikum olw'ensonga alifu teriko kasukun tugamba bari'ikum. akhadhna qara'ta imtala'ati bi'isa aqrartum ya'fikuna wa'amur ru'yaka wa'atuni ya'amuru tazdaduna. Yasarna al-Qur'an al-Karim jokoma okuleta niya okubango yagala okusoma jokoma okutegeera ebintu ebyenjawulo bakuzaamu ebintu byoba wamala basobola okubeera nga bategeera oba ebintu obisoma bulungi n'okubitegeera oba bikyalimu okubuzaabuza. Peegi yaffe eya 32 temuliimu okuyimirira wabula olina okusoma ekigambo ekyo nga ogoberera amateeka ng'etwabadde tukusomesezza nga bwe kyabadde ku ntandikwa. Kigambo nekisoma kitya? Nekisoma qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika in ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna hayhata lima tu'aduna. Layini ennya insha Allah mujja kubeera nga muzisomeramu biidhnillahi ta'ala ku nnamba zaffe ezo okwongera okutegeera oba tuli ffenna. wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Ndozola ekigambo kuntum eri oba wakisomye wano kibeera kiriya taktumuna wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamuna fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifuna al-yawma tujzawna ma kuntum ta'maluna wa yas'alunaka madha yunfiquna. Oba towanvuyiza olina okuwanvuya ojja kukyesiŋŋaana nti ojja kusoma ekigambo nga si kituufu. Insha Allah layini esigaddeyo mujja kubeera nga muzitusomeramu biidhnillahi ta'ala mpaka ku kigambo ekigamba aynama kuntum. Bwetyo yassarna al-Qur'an al-Karim darusu number ey'omunaana bwetyo bwetututte mu kubeera nga tutegeera
okuwanvuya ennyukuta eza alfabai nga muzo mulimu ezituyambako okuwanvuya zinnaazo. Balance of lesson 2 and 3 mwemuli zetusomye omuli sukun omuli n'okuwanvuya. Kati awo bakulaga enfaanana y'ennyukuta ez'enjawulo ebayinza okuziwandiika naye nga zisigala nga zeezo ennyukuta, era empeerezi wobeera ozisomye tewaliwo njawulo ku ezo ze twasoma. Ku layini esooka omuntu asobola ogisoma, layini eyokubiri omuntu ayinza ogisoma, layini eyokusatu ekigambo waliwo am n'ekigambo sama. Miimu awo weeri naye omuntu ayinza obutategeera nti miimu weeri. Ennyukuta ya kaf bagikolaze kataba kar laj. Layini eyokuna nayo tewaliwo nnyukuta eyinza kubabuzaabuza ku layini esemberayo ddala. Ekigambo ekigamba fahum ndozogira hau eriko dhamma makati ndozogirabye, ne hau eriko dhamma makati zanjawulo naye nga zonna hau ebati baziwandiika makati. N'ekigambo sahum nayo hau ndozogiraba, n'ekigambo bihim hau ndoza nayo girabye engeri gyewandiikibwamu, ne yau bwetyo weyinza okuwandiikibwa mu mbeera efaanana bwetyo inshallah biidhnillahi taala. bwetyo topiki ya taallum alhurufu alhijaiya wa muniyasama alquran alkarim wetutambudde ku topiki ekwatagana ku sukun.